emitwalo 5 ng'okolera ssente anti kukyala bukyazi emitwalo 5 emitwalo 7 bwe batyo abuuya akaabye okwanjula mmeka 5 nedda sebo situka etongobaako bakatoma saba kwanjula ogenda kubira nagamba obukadde 10 yali agenda kubira nagamba nkoma mu 5 mugamba naawe yali muyaaye okwanjula kuba kwa 2 kamu kitundu kamu 7 bwe watya bubiri awo bwe watya tasuka 2 byo tutambula naye nga emintu tugikola oba wakolamu ne bwomuwe 10 taligana naye nga waliwo omwami yampa milioni 8 okwanjula naye oyo ye lwakuba wanjawulo si wa bulijjo era ye odita w'abasajja bayita bagaga kwagalana odita waabo ababalira ebitabo so oyo ye nakimanyisente yakuwa ntono okusenzeera yakuwa ntono nnyo naye sente munaye abantu bwe batebagaba osanga ne MP afuna milioni 4 buli weeks 4 n'akuwa emitwalo 2 okitegedde osanga kale kwegala ekigambo kya sente ekyo kyagenda wala buuza ku bantu baffe abantu mbabuuzaako mwebale kutulaba musibye mutya mwasuze mutya abafunye ebizibu abalwadde abalwazizza abafiiriddwa n'ensonga endala zonna ezibanyigiriza mu mbeera zonna waliyo bwe bagoba mu nnyumba ebintu babisudde ebweru alina famire naye balandira odimu mumanye kubanga gwe woozimbiddeeyo ennyumba naawe olina byoyiseemu naye abalandiroodi abamu bagumiikiriza lwakuba n'abapangisa abapangisa nabo siba naye mulimu n'abalandiroodi abatali bagumiikiriza omusajja oli alina abaana 5 abateekewagale nindamu omwezi gumu bampa omusaala nkuwe negge lwaki otuuka kuleve banabaana 5 newankubadde kale nti tetwenkanankana waliwo ekintu ekimu kyolina okukkiriza ayinza okuba ali mukono eri nakisunga apangisa ennyumba ya mitwalo 4 emitwalo 4 nga omuzula n'abaana 5 eyo tosasula kugisanga mpozi eyo baŋŋamba bawa nyumba zawasabeyi naye abapangisa balina omuze oyinza omuleka n'asula omwezi negujjula n'omulala lwagenda agenda kiro n'akulekera emyezi 3 ng'ogimubanja era nze obulamu bwange sikkaanya na mupangisa atambula kiro kasolabe emotoka etise kasolabe ekiro omanyi oyo yavudde badde ogenda mu yiyo oba ogenda mu yiyo era genda misana lwaki kikutwala ekiro kati ewanga ewaliyo omusajja naye yakoma konseti yakiddira yalina system nga ayinza okutwalaganya emyezi ng'ena nga takusasula kati bw'ogezako okujja omubanya ng'ateekawo embeera ng'agenda akuwabira nti wamulwanyisiza mwalwanye era wabbye sente ze kati ngezo sente ng'ayinza okuteekawo sente nga obukadde oba 2 naye oba tomanyi byamateeka n'osasula nzeze muyamba okugenda eki ku nju endala ngezo akulekera ebbanja ate okutone ku sente enkalu kati wambi waliwo omwami awo ye yanyiiga najja nawangulamu eddirisa ennyumba eyiyi n'agiwangulamu ngaloza kyekinaatwala omusajja ng'alemeddemu omusajja n'agenda amuwabira buwazi naye bwe yajja ku zange najja ne sisitimu yeeyo kalikubanza sisitimu nzimanyi nzikigamu sisitimu nkitegeera naye mmanya gwe mulimu gwe bwatyo bakola alina n'abasirikale badiringa nabo bwe yatuuka ssaawa ali myezi 3 ngendo ogimubanja mpoleza biki ate sente zange kati onatuuke wakawe oyingire mu nyumba yange obye TV yange otu laptop yange ne fridge nagenda nakuba complain ku police nemugamba kale nenyungula tiimu y'abannamateeka tuka ku court ku police nemugamba mwabadde mu fridge ne laptop nga bibulamu sente meka awamu aneko mga kati talisiti yabe kwa bigule wenanga tayina yatele sente zino lwaki bali tosasula and loading ngo ina sente zo nemuyane ebinene bivamu sente ngatalina nebambuuza kati oyagala nkolere kine mugamba sisangayo ebintu bimunju musonyi ne sibisangayo nabisangayo bwero na fuluma obulamu buli butya so muli abayina ebintu ebyo naye nga bambi kyusaasira buli omu mu kizibu kyonna kyonna kyofunye ebyopangisa bizibu ate ebyobumwa ebyakeedi ate bo basibawo busibi n'osibiramu emaali y'omuntu mungi ate ogwo omusango era nalaba wano yali Drake yali ani abasajja b'omu Kampala babikola bonna yali Drake gwe batwala mu kooti yasasula miliyoni 10 okusibira edduuka lyo tezaalimu ye kye yakola ate teyakoma kusibawo yajjako oluggi
yaleeta abana b'amasannyalaze ne basalako basala zina nti ne balutwala oluggi ne balutwala emali oli nesigala ng'eri kyangaala ne bagibba yonna tebagibba oli yagisanga namu n'agitikula bulungi n'agitwala amugaa kati kankusomesa ekyali kikyamu ate okola ekintu ate n'okusibaawo si kirungi kubanga singa oli landiroodi wenna oba nnyumba ki oba nnyumba ki n'osiba ennyumba y'omuntu ye najjako kufulu ye n'alekako eyiyo ogenze mu busibe bw'oteetegekkedde kikyamu nnyo okujjako nga wayisa ab'obuyinza ng'okikola tewali wa buyinza asobola kukkiriza kukikola kuba etteeka terikukkiriza anti oyinza oyita erosi ne bw'ogiyita erosi tasobola kukola ekyo bw'akikola erosi nga woli bajja kumusiba kubanga erosi alina amateeka erosi ajja kukugamba etteeka ligamba genda ewa kyeyamaani w'ekyalo ayogerezeganye n'omupangisa amanye obuzibu bwe bwe kibanga si ekyo erosi ajja kuwa ebbaluwa nga mulemagana ogende ku poliisi abaganye njagala kujjamu bintu bya mupangisa poliisi ejja kujja eyite ne kyeyamaani w'ekyalo n'omupangisa oyo nga waali babalekamu kakamu n'ekikwanso bakibala ne bakiwandiika ebintu babiteeka wa kyeyamaani okuleka nga oli omusonyiye nti genda naye oba tomusonyiye babiteeke wa kyeyamaani byonna sikujja luvannyuma nti baleeta ssente n'abitwala mwalimu ebintu byange naye kakati ate sibiraba olyaswa noga nti mulimu obukadde 10 naye ng'abadde alinamu saati yokka naye era nekooti era betegeera bannayo obukadde kooti ebyo etteeka limuzibe nabagamba etteeka liba limuzibe ebyo teribiraba lyo litunuulira kiri ekufuluye wajjako yaki wamenya bumenya infact gwe biri walanga eyamenya kati eyamenya ogamba oti tosaatwala bukadde oyogedde ku kumenya tutandikira awo wennyini owekiiba bamulanga kisempijja yatuuse ku boxing nga bumenyi mulamuzi agamba ate kati bwembiddamu newasewungu bwekyali newasewungu wekyabadde waliwo nali kawunti endala ewa salopendi kyabadde kitya newa salopendi bwekiro kyabadde era omulamuzi aga ate ebyo mbiddamu bamusinga obululu oba bwaliisangu n'asaba likawunti era ekkirizibwa likawunti okutuuka ye baatereka obuboxi nga bumenyi awo wakoma etteeka bwe ligamba newe kaba kamu si bubokisi kamu wakoma ye teyeyongerayo etteeka limugamba awo lyo liba likubye sitoopu toddamu omulamuzi ayogera kigambo kyonna kati awo etteeka likugamba weeyongereyo mu high-court omuvunaane musango mulala naye byali kawunti obireeta eiza muvunaane nti yakubba ebyali kawunti bikoma ku ddala kooti gwedwal magistrate kwebikoma tebabiddamu wabula kye basobola okukola kati omanyi ffe wano tuba mu kusoma abantu baffe era abantu babaako nga bayiga komenti oziraba kyosobola okukola kiba kimu bw'otuuka mu high court nga wasaba likawunti n'otagifuna naye ng'okakasa nti dr fomu zizo gwe wawangu kati omusango gwewaaba mu kooti owaaba kooti ng'ogigamba nti nze njagala kooti ennangirire butereevu nyingire paalamenti ng'omuwanguzi ng'esinziira ku dr fomu zange nga wali osoose kusaba likawunti negaana omulamuzi n'agikumma kati omulamuzi brown si kwasinzira okugaana likawunti anti kati omulamuzi talina buyinza bugaana likawunti naye asobola ogigaana ku gulawundi zino singa atunuulira dr fomu zo nazakkirizibwe zitunuulira nga tannaba kukkiriza likawunti akuwa ekyokulabirako ekyabadde wanakwedde lwaki yagobye omusango yamugambye nti ne dr fomu zizokka zimala bumaze okulaga nti oli yakuwangula kati likawunti kusobola zoyina dr fomu zoyina nono zayina zifaanagana ebyabadde ku dr fomu yannakwedde nga byabirinde ku yooli asaba likawunti kati teyakyusakyusamuko teyabikyusa kubanga likawunti ogisaba ng'olaga nti nakwedde byayina ku dr fomu akuwa ekyokulabirako basobola kusaba likawunti ku bululu bwonna naye ate osobola okusaba likawunti kuzimu ku polling station noga nti nze nemulugunya ku polling station 8 ku zino 112 zino 8 byendaba byenina oli si byalina tebigatta biddibwemu era basobola okubala ezo 8 naye ate osobola okusaba likawunti ku polling station zonna ng'ekyamazima olaba byolina byonna tebigatta na byoli
so omulamuzi batunulira DRF omuzinga naye alaba tebimatchinga then asobola okweyongerayo ku account era account bw'asanga box menye n'akomaawo akugamba bweyongereyo mu kooti ekkulu kitegeeza akulaze nti byolina birimu omuzinzi naye yetalina buyinza wano wakomye naye ani atampalenga ku bululu after gibiterekebwa kubanga ebiseera account zendabye zonna ebox ziba bwezi ekizibu kiba bwekiti nti obululu buno ebox gye zitambuzibwa okuva mu byalo gye ziva ekisooka enguudo mbi bazitika ku pick-up kati zijja zikubagana za byuma kati buli busiiru bwa plastic kati ekyuma kikasala kati emmotoka olaba nti ne Wakiso wano wokka kankuwe mukono mukono obudde bwatuuka ne bukya nga waliwo box zitanatuuka zinatuuka kati webuuze sawa 8 ziba sawa ne tumala okubala sawa 10 twamala 11 akalulu okuba sawa 11 okulinda obululu mpaka enkeera omanyeze emikono zisooka leetebako na kulyato kati waliwo nezizikibwa nezisooka nezipakingibwako mukuba bamala okukyusakyusa waliwo okali count yabadde obeera yabadde Mubende eyo yajjeyo eyawangudde nerangirire yali ewebwekula eno yewabadde wasimbo yambidde ebwekula endala yajjeyo eyawangudde eyabadde independent recount nemusuula mu kyokubiri ate eyabadde awangudde abaze kamu ku kamu kuba omulamuzi yabala yennyini tebakomyawo returning office omulamuzi yabala then kyazudde n'alangirira ekyo n'alalumu mu gazeti asobola oyita ne returning officer namugaba bubalenga wendi waliwo gye basiŋŋaanye era ndowooza obwennyini obwoyo omwami Sempijja mwe basiŋŋaanye boxing ate erimu n'obwa president ndowooza wa Sempijja kati nzize mu biki bingi awo twaba kyeyongerayo naye obululu bwa Sempijja okimanyi nti buli kaseera mukono saawuliddeyo likawunti emukono baba abeeyo system bagimanyi system bagiyingiramu bulungi system esobola okuleeta likawunti oba ogigaana kati system ye kooti yesalawo omulamuzi nemugaba gweleeta likawunti oba negigaana kati ebya Lukooya ne gundi bigenda kuggwerawo Lukooya ne Ssenyonga ye teyasabye likawunti ye yagambye agenda mu kooti agenda mu high court kubanga system ye yamuwandudde omulangiriza atunula mu vaalu system ye yatunula mu vaalu era agabye penalty namubaddemu endobo yali agabye penalty n'agisaza ajaluna sema kula musajja agenda okulabanga endobo mweri ne kati omastering otya system codes kubanga abamu kireka kyenzudde bayingira mu kalunga tebamastalinze ani asalawo ani ayina ani asalawo nga tebamanyi mapeesa gaako nga tebamanyi mapeesa osobola okuyingira mu kyangu kubanga bw'oba olabanga eno mu bumyufu bw'NRM muki obuvuyo obwo butandikire no mu bumyufu bw'NRM tobolanga nabo butuukako ne mu kooti obumyufu bw'NRM n'essimu empanvu nazo zikubwa mu kamyufu kati gogenda okuyingira oba wategedde katugeze oli Wakiso koko otuukirireko mukulu kyeyune ate abo bakawukadda b'NRM mu system agimanyi omugambe naye nze siwakanya sirina mutawaana wadde ndi wanuuka naye sirina buzibu nonyama Maseninde ejja kutambula Seninde naye asalawo Seninde system tasalawo naye amanyi asobola okubaako wakulagirirwa tasalawo tukubira Captain Kamya naye kati ye Seninde system agimanyi naye si nnyo omanya bo basalawo okubulira nnyo mu NRM kyobola naye yennyini yamukuba wali Wakiso wali eri oba baali bantu nga bali bakooyi system yekuba abantu tebakoowa system yesalawo awa kubanga era abantu basobola obutaka kuwa system neekakuwa basobola n'okakuwa konna system neekakumu walabye wano ebusiro Matovu Charles Matovu system ye yamuwandudde nekooti yamugobye nekooti yabigobye agenda mu kooti kati alinda gazeti alinda bagazeti ngono omusajja obiba biwanvu yoli alina okulayira kubanga bamala gazeti kizibu okumujjayo nga tannalayira andi kati ate walayira simanyi bino ebibiri babifunamuko yennyini layira olumala okulayira bijjirawo kwolwo aba afunye kasente kati ate nezikulwanyisa abazirina naye ekirungi nti ate naabo bamubaka
wakati ne bamatovu era omusala gucha nemyezi 2 yonna osigala okyagifuna myezi 5 baba waayo ne mpaka nga 12 ate ne ku lunaku lwe balayira nga 12 kuba speaker agabe bagenda layira nga 13 ne 15 kati ne ku lunaku lwo ogwokutaano ni kyeze wano ono omusala wano n'ekikumi kyabuli mubaka atasobodde okukomawo si 10 agula tuyite ba milioni 320 buli mbaka yakomyewo ataakomyewo 320 ate bw'obanga olinga Ssemuju ng'obadde wa bisanja 3 bw'osigala ofuna milioni 5 buli mwezi mpaka lwolifa mpaka ne bw'okyusa eggwanga kasita akawunti esigala esoma Uganda bulungi nnyo n'okyusa n'ogawuntandika obeere wanga sente zo zijja milioni 5 kati labayo kansozubuga essaawa zino abatagenda funa ez'ettaano be balutaaya bakisanja kimu balutaaya nene Tamaguzi agenda zifuna Namuga tagenda zifuna bambi kati essaawa zino ow'eddembe kyaliko yeetaaga kuba kasimu Sserunjogi akasimu kati ne wakakuba kayinza obutamufivalinga olw'ensonga nti amuwangula waabwe ow'NRM kubanga sisitimu yakoledde doli paasi tubaddeko mu mbeera kati ng'eya Ssenyonyi Nakawa nga bali mu kabiga ka kooti nga Ssenyonyi alimu ne Bulola nga ate abawabira tali mu system kooti yawo bino ebinga tetunaba kwenda mu kulonda simanyi bawandiisa division enkyama oli yali awandiika wabira waba bifu kuba kati Ssenyonyi ne Bulola bonna bali mu system kyekino Bulola kyeyagambye nti yadde agenda kweyongera Bulola yakubira nze essimu nimugamba leka balangirire nabiwulyako naye nabimanyi mpulubujuza social media ayankubira naŋŋamba tukoze tutya nemugamba n'oli waffe muleke ojja kufuna ekifo tunakuza kubala sisi akyakisobola abamu batemu munafuyiza munafu yalina kifo kyabadde mu kifo naye omwana yategera system ojjukira bwe yagana yetondera speaker agimanyi yasooka nayogera bingi ajja kufuna ekifo gwe tofaayo era naye yakkiriza era nze nagamba Ssenyonyi nemugamba ku Tale Center vaawo omukwasi wa minisita bwa Kampala oyo Bulola gara DC tanatuuka ku level y'aba minisita kakati nekugamba nagamba Ssenyonyi nemugamba vaawo ku Tale Center nagamba ate kati banzibe ekiro yankubira ekiro Ssenyonyi yavaawo nemugamba vaawo gwe todda ku Tale Center kuba nze naliwo naye lekawo omuntu wo nagamba ninawo ne mukyala wange nemugamba kati lekawo ne bamulya nnyama ne bazahala nemugamba lekawo omukyala we yajja okukwata Tale Sheet olwo nga mumututtewa angolo tumugambye gwe twagenda kulangira gwe vaawo bade mayinga alina gwalina osinkana era yali alina gwalina osinkana era tewalaba nga mukyala we yakwata Tale Sheet eri naye kakati Sserunjogi si mukwano gutusobola kunyiga peesa lyonna abulubabuzemu bubala Sserunjogi yayisa bubi nnyo abaana baffe bangi n'abasuula manyi Sserunjogi ulaka nkubuulire abantu Sserunjogi najja Nasifu oyo wewakiso n'ekiyamaani Nyanza emivuyo gye baakola mu Nuupu gye gyabasudde ate nabagamba mwena mugenda kuba nkola yakulya kati kwenvunyisi ne balya ku ssente abaana ate n'abaana ne batafuna na tiketi naye nga babaliddeko ssente bagamba baali essente najja Nasifu asolozeza Wakiso yonna abaana babaliddeko ssente abaana babadde just kansala anti yabadde speaker wa Wakiso yajjanga kansala ne bamuwa speaker yabadde ku level ngeya Zahala ng'amaanyi mangi kati ng'ate olwedde ye yali sure nti ye kaadi agikola ki agirina kati ng'abaana bonna bagamba ye bye babadde bazigaba nga buli ayagala obwa kansala afukamirira ye abaana n'abakabasanya abavubuka n'abajjako ssente zaabwe era abaana bakoze n'akabage Wakiso nabiwulidde mbu ekiwayi kya NUP ekimu kyajaguza nga toyinza butajaguza olwanajja obutawangula kalulu namugamba togenda kuyitamu neŋŋamba Nyanzi togenda kuyitamu neŋŋamba Sserunjogi bali ku Tale Center neŋŋamba Lubongo yagwe totawaana nakwesimbawo nanga ngenda kwesimbawo oye Lubongo era yategedde system nti nze namukuba kyemmanyi Bulongo ayi temusobola kuyita mu kkubo limu gwe naye tanjagalira kubanga mubakubye Lubongo gwe namukuba nemuteeka ku ttaka ne wayisa Mufumbi abo bwe baana bako n'okuba omusibe kumuwulizaayo n'okuba Lubongo ng'oli na musibe naye ne mugamba tojja kawangulawo naye nga katumale gakomyawo Luhindi nali njagala kano akakyala kawini Nakandi naye nkagamba okomawo ekisanja ekijja kuba yakwata kaadi enfu Bazaali singa yajja independent ya DF twandikalangiridde nkali independent naye kaadi ya DF anti independent yafunyeyo omubaka ssebo
independent wa DF yafunyeyo omubaka ngata kansala wali nabwe ogambye omubaka agenda kukiika kugombolola ogambye omubaka ndowozezza ogenda kuŋŋa nti wafunye agenda kukiika kugombolola se naye DF neeyamu omuntu aba ayiseeyo DF tali mu system mweri naye omuntu aba ayise lwaki mba temukubira paasi n'ayita mweri naye wakyaliyo empulubujjo eyo nyingi temunaba bekakasa beyagaliza nnyo bonna balwanagana ng'omanyi olutalo oluli ku DF awo sirowooza ati banaatuuka mu kalulu akajja nga bakyali bonna kuba bonna beefuula abagezi kasiba nte bwanika mabike mpuuga omanyi nti bonna abagezi balubowa simanyi abaani abalala mukaaku bonna balaba nga kakundi k'abagezi ate mulimu tewalakkiriza kuba musiru ate mwabo mulimu n'abalina ebibiina byabwe nga saawe nasobola okuddayo gye babiina babedi bwanika abedi bwanika bamulayo yadde atunula amakalu kawe abaana ba TikTok bamuyemu bakoze ka video ke ne bateeka akayimba kano bayimba bukubafu kali katika kali mu background ngole ntunula musajja wa abaana ba TikTok anyway kati cancel kamera mwe mutunuza mu basajja alaka yamusangidwa nga atudde wansi bwati babadde wali ku DF cancel n'ekintu kyagalo ekibadde kintu omenye nga okubuuza akakyoko ebyokulonda kano akabyabakamu kayina toki gye kakuba mu returning officer ba district singa kabalonda oba ba returning officer no batuka ne bawa ku mulamwa ngana bemiranga n'ebiwoobe ebibadde mu kalu bisiize kuva ku ba district returning officers anti abo tebaba babyabakamu tabalinaako kono si abalonda system yebateekayo yeteekayo amanya nebyabakama system yebalonda kati era n'amanya ffe tuwaayo baani betwagala egindi baani betwagala egindi naye nga mwakumuno omwalonze bamivuyo baani Robert Musinguzi abaddeyo Wakiso n'ekisanja ekiwedde yabaddeyo ba naye yo Wakiso yo mwagisigaza kubanga n'omukazi yaliyo bamutanga Aisha aluddeyo Robert emivugi akalulu akawedde oyalangira owokuna warning yalangira Fabrice Luyinda nga vaako Luyinda era yawangu ndoza obabya ddala system yamuziza gundi yakabadde munera eyamuvuganya gundi Kayanja dipo yabaddemu naye nga munafu anti yali wa DP yanafu era yadde ku kadi ya DP kati awo Fabrice aleka yakosesa obwongo bonna nawangu naye kati Robert Kale awo yabadde oneruli yaliwo then waliwo omukazi w'emukono Emiramu w'emukono addawa ku kye yakoze tasobola kusigala mukono n'agenda mu valo okumala essaawa nnamba ate kati ate n'ekirala bannange waliwo nalabye bayabaddaani waliwo abantu be nalabye bani be yasinkanye alyoka alangirire RDC yasinkanye ssentebe wa district ya ssentebe wa NRM mukono Haji Haruna Semakula gwe batumye ne omusirikale we gwe batumye anti atuuse obubaka atuuse essimu eyo yadde alina okugenda bakube ku ssimu yoyo ssentebe we NRM ayogere n'omukyala yabadde essimu gye yadde aleese anti bamutadde mu kasenge anti nga bamuleetedde essimu waliwo bagimuweerawo kale mubadde kina ngeno gye twalaba kuzika kwa Segirinya essimu yafuuka essimu naye bayinza omuwa obukuumi kino kyakasiba nte tusobola omuwaayo bwa RDC kasiba nte ono wa DF Lubaga kasiba nte Robert yabadde yesigwa kwa president ng'ali mu kooti twamuwadde ssente agenda atuwaale naye presidential material tayinza kudda ku level ya bwa RDC tumuteeka ti abadde na mulimu ki musomesa Victoria Natete School of Beauty kati tasaana bwa RDC musomesa ani wakasi simu ya memwajitta na omusomesa nazo kuno omusomesa yabanga w'amaanyi tatumuwe kifoji ambassador wa Uganda Korea tasaana kasi ngapo omulaba bwafaanana yasobola bemba mubuwa bano bagundi bano bansambu bano ba Walusimbi ono wabasiramu yani gugwa naye ambassador mulinya lya Museveni seke gugwa yakubakyusa banga musobola okukwata seke gugwa ne mumuwa ambassador lwaki kaseba ndo watomuwa wa ambassador bwa Uganda Japan n'asirikira eyo ne mugatako nezo zasasanyiza ano mu kalulu n'asirika n'agenda n'awumula obulamu ne bumunyumira sente twabawaddeyo ye ne munyagwa ono Nakabaale
Kabala tayali anti ye secretary general secretary w'ekibiina kyabwe babawaddeyo naye ate kati bagundi babaliddeko ssente bano bagundi baluswa bamobilizer n'ekifo yakisuddewo kye bamuwa yadduseeyo yaga ebyobufuzi mbivudde tebamuwadde ku ssente bangambe mbusereza zimu ezo tebamuwadde ku ssente zayawukanyiza Bigirwa ne Munyagwa Munyagwa yakukkulumye bambi namulabye ng'akukkulumye yagambye Museveni ne tukolera mu kalulu n'otatuwaayo wadde omubaka ne Bigirwa Munyagwa yakukkulumye musajja naye ekyo kyekimukuba bukubi kibadde kimukuba bukubi agane ne tukolera yande ku radio mu ndagaano mwalimu ki agane ne tukolera n'otatuwaayo wadde omubaka endagaano yali yakumuwa ssente za kampeyini zokka temwalimu ebyo bya mubaka era ssente za kampeyini twazimuwa ate n'atawaako Bigirwa kubanga olaba eyammawu ye yagamba nzijja ne Siranda kati Munyagwa kye yakola ssente za kampeyini ze bamuwa yandikutuddemu natambulako nga bwawummula nga bwawako ne bana ne Bigirwa Secretary General yani mwadde miliyoni nga 10 Bigirwa miliyoni 10 zaali zimmala okujjayo akakalu mubagenda Bigirwa musajja kati okudda ku TV ne radio n'otandika okugamba nga bwe mulugo yajja yabadde mujagazi wa President Museveni ne tukolera n'otatuwaayo wadde ekifo oli mu binnyo n'otatuwaayo wadde ekifo ekyo oli mu binnyo teyakitadde yategedde nti bamuwa ssente zaabayize anti kati naye Munyagwa aleme kutubuzabuza ebyali mu ndagaano abimanyi byakumuwa ssente kukuwa ssente otuvuganye temwali byakubawa kifo ebyo ate bijja kuba bya lulala okujjako singa ali akyakadde yankitereddewo ddala from the word go nti mumpeeyo ekifo kyekamuli ne Kadaga bandimugambiddewo nti ekifo kyekamuli ekyo mukiweko mulimaani wabula si kuva eyo ate otandika okuyombesa muzeeyi ti ate teyatuwadde ekifo ate biki ekyo nange saakitegedde kubanga mbadde nkuwa ekya mawu ye bwera yagenda mu ndagaano ne jjajja yamugamba nze nzija n'abasajja bange era twagala kifo era Siranda otuwadde ekifo ki nti Siranda agende mu iyala era teyaliiko ogundi yonna era NRM bamulonda n'agenda NRM nga obadde okitukolera ku mbidde woba osigala era ekifo kyobwa minisita era mu ndagaano yaabwe egamba nti Mao kasana asigala nga President General wa DP ajasigaza ekifo kyobwa minisita kyonna kibanabamuwadde kumukyusa minisita basobola naye ne bamulekera obwa minisita ekirala ne bamugamba alina okuwangulayo ekifo ky'obubaka wa Parliament era n'agenda n'akinoonyera era NRM teyamusimbako bamusimbako ng'ayomba nga munafu twateesa nti buli wenesimbya temugenda naye yali munafu era tebamu yajja nga ali awali right kati ssente zino ezabaawudde bawadde bonna abavuganya jjajja abavuganya jjajja bibaddemu mubaddemu bulira yekka gwe bataawa naye abala bonna babawase bulira agyewulira bulira agyewulira nabaddeko naye yagamba nti alina ssente ezize tezimanya alina ate bulira abantu okubafuna beyafuna lwakuba ye yali namba emu naye abantu abamu babeerawo n'atiikinga butiiki yali akulembedde aji yagamba mbu alina tale senta ye e Johannesburg mbu yalina emitwalo gy'abantu emiliyoni 7 mbu bamubba naye yatugamba twali awo yalina press conference awo ku office n'agamba mbu President simanyi wo yali amuwadde V8 mukaaga zimuyambeko okunoonya akalulu sente zendera President Museveni yazikwata n'agaata ezijja mu Uganda n'ebiringa ebyo kati oyo gwe bataawadde bamabirizi bafunyeza bonna baafuna bafunye balansi waabwe naye kasi bantu ye bamuwadde za kooti bamuwadde ezize balansi we nebamuwa nezogenda mu kooti ate Kyagulanyi yafuna ssente nnyingi twasooka ntumuwa biliyoni ez'amafuta waliwo yakaabira ez'amafuta yagamba ayagala amafuta ate yali asaba biliyoni 2 ne tumuwa 5 motoka edi ya Kyagulanyi ebamu emmotoka ngaaga naye yasaba 2 ne tumuwa 5 okulyako okusuza abaana obujjanjabi twamuwa ssente zaali zimala wali waserera kumeka akalulu kaali kakatandi yakaabira yakolako ndoza nga wiiki emu n'atuza pulesi obunaga ndi bano empeddemu netumuwa 5 yafunye mu kwota zimeka ziri yazifunirawo ez'amafuta yazifunirawo ngambi ez'okuyingira mu mulimo twamuwadde twamwongedde oba yetabanja bayaye twamwongedde 5 endala kuba twamuwaddeyo n'ababaka
abaka teberwanyeko nga bo ate walabye nga bagende wakadaga okumuga nti webale tuyingiza system otuwangu wabala byewakadaga ekiro ekikyaneewuunyisa ate kikwewuunyisa ki ababaka tugambye tegeera wakati system ne NRM ebintu bibiri byanjawulo ababaka abasobola osobola okuba mu NRM nga toli mu system ate osobola obibeeramu byo era boolaba wali ku kitebe wali ekyaddongo abo tebali mu system naye bali mu NRM banekesa bali mu NRM naye mu system tebali lindako kati get pass kyekuyingiza system Story empanvu kubanga NRM yo osobola ogiyingira by weyagalidde wonna kati okuyingira system kati ate bongamba osobola okubeera mu NRM nga toli mu system kati mulimu abagudde nga bali mu NRM naye nga tebali mu system bangi nnyo ngani bwe tobalaba kati mu Buganda wano ab'NRM bangi tebagudde bagudde basempijja muwala we Farida Nambi kati ngamba nti Farida Nambi tali mu system mwana w'omukulu ki Haji Kigongo era Haji Kigongo akalu kasita kagwaddayo wali emayewe n'atula n'alinda 2 taba mulebulebu wa emyaka gitambula gyonna etaano walala w'omulabako mwegyo emyaka etaano era ogenda kutamu okumulaba ng'emyaka etaano kiwedde mwana aba akyaliwo kati niddako kati baani ba technocrat abazimba system system yajja yagizimba n'abantu emyaka 4 yonna era bw'okyobola nti babeesige bonna baali mu system naye nga baagala okuwakanya engeri gyetambulamu bonna babafulumi kasita owakanya engeri gyetambula gwe ngogondi yajogerera nnyo ate ojogera nnyo basejjusa baafuluma nono mugisha muntu ate nanyo jogerera era nabo baafuluma kuba baali nga tebafe bali nga system ekyegaza system bw'ogaana okukakana ng'ofuluma yo ekufulumya bulungi ate obeera omugonvu gyeri ekwanguyiza emirimu obeeramu mpaka lwofa ngera mwoli kati Lukwago nga mwagimufulumiza tojjukira ebbaluwa sale gye yamuwandiikako ng'atandise okumera amampa agamba onongenda ennyunja kujjako amaanyi gange kati ate tegamuvudde bali mwezi wamulabye ng'afukamira naganze ngenda kukolegana ne gavumenti bannange omwana yamubuuza oba yadde ku radio 4 mundeke nze size kuwakanya byentalo sibirina njagala kukolegana ne gavumenti tutambuze oba yategeera system bwetambula bali mwezo mwana mugeti kuba kusinkana president Museveni obona bazaawangula yategeera system bwefaanana era yagambye nti wabawo ensonga yonna nga neetaaga okusinkana omukulembeze w'eggwanga njimugambe nja kusaba appointment njimugambe awo bali mu system munda niyo osobola okufuga ensi naddala ng'ofuga kati ng'ekibuga ekikulu nga toli mu system nga tokwatagana gavumenti eri ruling gavumenti oba onokikola otya buli kyoba okenda kibuga kyokka obuweereza bonna ng'oli mukulembeze ngaye kati fenga nze mbuddi pulezidenti wa Buganda First Movement naye ekisinde kyange kirina ensonga ezisukka mu 10 nawudde nti ogenda kuyiwa ngenda muri shafu cabinet ngenda giwa okuva ku vice president anti system yange zinagisi nendako bakulidde mu lukwe kiki nedda tubawummuzayo ne tufuna abapya abatambuza emirimu waliwo bendaba obunafu bwendaba bw'oba olabye awali obunafu kati teekawo omulala tereza nammwe mulimu enenkola ya president ebiri kitundu teeka dizemba wa mwaka n'omuntu aba tannabukala mu kifo omuntu aba tannabakukola ekitundu kye tulina si kinene tetulina ggwanga lyonna tulina Buganda obwannakyemalira kanso kati bengenda okuleeta ba myaka 2 kitundu anti kati eno yali interim government naye ntaddewo ya kiseera ninako okyusa abaliwo oba oyingiza bapya nkyusa abaliwo nenteekamu abapya ogenda kuleetedde ogwa mu bantu omanye kibeerawo nga ennaku zisemberedde ez'okukyusa tewala bakulu mu ne Kadaga ng'ayingira akayumba akampi era kyemanyi bonna nga bwe bamusinkanye bonna yabayingiza so ogenda kukola lishako oleeta abapya mugenda ku reviewinga kalulu kiki kulaba oba emirimu gigenda tambula gitya emirimu engeri gyegitambulamu tetutambudde naye waliwo departments ezitatambudde bulungi abaka b'ebusoga bano abawangudde bakadaaga oba ba NUP bano naye bamanyi system nti bagenda kukolagana ne gavumenti baali bagenda muga nti affe tugenda kukolagana ne gavumenti tulina mutawaana bwe baali bajja okusaba tikiti ono Kyagulanyi bamugamba nti oli Kadaga gye tusinga okulirayo ne Kadaga ne Kyagulanyi buli wabadde abeera ebusoga ng'era afukamirira Kadaga oza amuyita senga mbedde mpulira nga atera omuyita senga twali owuliddeho ng'amuvumirira simanyi NUP ayo wa Kadaga teteekawo muntu tesimbawo muntu ku kifo ekamulyawo
esimbawo era waliwo yawadde ate lwaki esimbawo ngemanyi oliizi oba sisitemu era byonna bibaamu mu nteekateeka bakimanyi tajja kuwa naye abaamu naye babakasemu nga bonna bakulumulukuse n'abayinale mbabaddemu nga bagenza okwebaza bagenza bakwita kwebaza oli akiikirira sisitemu eri asalawo awangula naabo naye nga balinga baagimufulumya naye agirimu yeetonda bino byeyayogerera ente bikiyeetonda baaba tetumuleka bagamba jajja muveeka baali batandisa okuzimba Namuganza sisi yali ayingiza Namuganza ate nga ye Kadaga ayagala masituula yabamuddira mu bigere ate nga Namuganza nvubuka nyana ate Namuganza bamukuba n'akamyufu yazi independent naye yawangudde n'essaawa ye naye anti omanyi lwaki ewangudde abadde abeera kulaliza Kadaga Namuganza bamaane bakwatagana nga amunoonyeza kalulu omanyi Namuganza era tabamunoonyeza kalulu Namuganza adde agenda kugwa naye Kadaga yabagamba ab'ebukono simuyinaako mutawana mu mulonda oyo waffe simanyi akyali minisita urban planning wawuzanga ne urban planning minisita omubeezi naye Namuganza oyo kimanyi nti bamukolako olumu ne impeachment mu parliament system nemunemezaawo anti system ebyo ya impeachment parliament tekola nga tewali abakase basa kimu nga nkuyiga agobwe kati yagobwa ate yagobwa sanja tekiweddeeko agenda nakomawo ne mukipya era yawulidde buyo obutamulaba kololo teyazze kololo Namuganza ne luli yamubuuza Namuganza muwala wange aliwa nagandi tebamugaa taliwo kale yamubuuza ne luli yayebusoga n'abuuza sipiika Kadaga aliwo ate Namuganza aliwo mbakubiddeko kasimu ne bagamba temwabayise ate nga abo sisitemu yaffe kwetambulira muno mu area anti kati ekizibu ekiriwo kyenkugambye ti bano baanomongi balimu NRM tebali mu system naye kati ogwonga omuntu omanya otya nti kati wano system ngirimu oba sigirimu anti manya baani bekolegana kakyeera nkugamba nti nze nkolegana n'abantu babiri mu gavumenti ye n'omuhoozi Kayine Lugaba ne pulezidenti Museveni kati abo system kwetambulira bw'oba kwabo oba oli mu system kati oli omusajja Jimmy Lwanga ow'enjeru yali awogana bwoganyi era nga ye nti tuli timu muhoozi yayitako ne muhoozi mu Piero yu gyabadde ku lubalaza gatanayingira okimanyi nti no yayitako muhoozi omanyi ab'NRM abali ku Kyaddondo bali ku lubalaza lwa system naye abali munda ngamba nti Adongo tali munda ali ku lubalaza lwa system bano bagundi Kamange Rogers mundio tali munda Amson Obua si echifu huyo bakazeemu teyakawangu nkugambye ali ku lubalaza lwa system yafulumidde ddala kubanga nali kaunti yagigudde katunuli ono minisita John Mulimba bye yakola eri ewaabwe n'akuba abantu amasasi ate nga bakuba amasasi beyata yabatta bambadde ekifaananyi kya pulezidenti Museveni kumba ali bweru wa system yalowooza ali munda kati ali mu system era yamukubye nga ate ali independent Kibula ali mu system ali bweru waayo ali bweru jjajja yamufulumya kati ate oyo mwana yakola emivuyo ate oyo mwana yamwangudde Mulima Mayonji iyo munda mwali wamu namanyi system bweko bamugamba gwebeera awo ku lubalaza naye nga ayogeza amaanyi nawulidde agamba nti akaluka muyanja kano bandabiriza ngenze kusaala singa nabaddewo yadde asobola okuba essimu naga ti bannaye munyambe naye nze essimu sikyazikkiririzaamu nalaba essimu ekkololo nga Nambi ali ku ssimu nga ne Madina ali ku ssimu nga buli omu akubidde ogamba n'oguwe Madina yankubira nangamba eyo constituency eyiyo nyamba nimugamba tewali Kawempe South nenga naye gundi yetagenda kubagenda mulangi yanze oli nenga tubagenda mulangi ne Farida ngamba nalukola waffe nenga akakomewo ekitegeeza Nyanzi gwa muwaayo ku mukwano gwo yaani ku nsoko Nyanzi yanwanyisa nnyo tomanyi nti eyo constituency nze nali nkulembedde mu baali bagyetaaga Kawempe South Nyanzi yennyini nannimirira nampita eno ne mugamba kati kankulage nti ate nze ndi mu system ennene esobola okukuba kuba ye yali alowooza nti bw'afuna kaadi aba amaze kati Nyanzi omulaba namugamba ddayo mu Kampala Central nkuwa ekifo n'agaana aba kujja mu Kampala Central misa andi wamubuzaabuza naye walaga nti Kampala Central ate era ojjanga Kampala Central najja luvannyuma nga bamaze kunsekeeterera eri okitegedde kati ate wenzija Kampala Central era bangoberera bandeetera Lubongo yambuze tebanjagalya ddala okuba ndi eno Buzi Bobi Wine naga goli mu system nnyo kati kufulumye ne mbaga kati nze ngendo bafulumye bombi babiri nga bwe bansekeete bona ne mbafulumye ate goli mu system nnyo nga nabo balinamu abo mu system anti bo ate abalina mu system abaliyo ba Lubongo ate nze mbategeerera tebatuuka eri nze mbategeerera baba bakutuuka nze nno batuusa
ne Katana era Katana namugambye asasule bano bagundi balooya baabwe basobole okugenda mu kooti ne Sseggona namukubide ne muga Sseggona gwoli waffe genda obulereze muwanga Kibungu instruction Sseggona yazigyewo enkambwe ezigendi wa Kibungu kati yazigyewa mu system bwakubya akasimu ekyegeza mwanga ajavaayo tubadde tumudisciplininga solo mulekayo n'omwaka naye tumwaka tujja kuwera katumwemu myezi nga 6 tumute myezi nga 6 agudde akalulu abantu bafudde bangame mbu yabika maama we nasiyinako bukakafu mumweyo sage yaliyo mama wetu yafa naye nawulira koti uyabibika buisi akalulu kawedde akasinga obungi akefujjo obusigadde bwabakadde njagala kwebaza abalonzi ngenda kuza omwezi 4 tugenda kulonda bassentebe bamagombolo kati tulonda bameya bamagombolo kati balonze bassentebe katugenda kulonda abesatu bwe muyita ba LC3 chairman balondebwa ennaku z'omwezi 4 then nga 6 tusembeyo ababaka babakadde mu parliament abamagye twabamaze Jeno Katumba Amala yasuuliddwa Erweru yasuuliddwa Jeno Muhozi yasuuliddwa David Muhozi minister internal affairs mukono gwange yakomyewo Lieutenant Colonel Charity Baina Babo teyakomyewo teyasaba ani omulala yasuuliddwa Mbadi yasuuliddwa naye abadde akiika bajja basuuliddwa abasinga obungi bonna twakomezawo system ebeera etya osaba bakuzeeyo oba eri wabeerayo ne campaign oyo ne campaign mbadde maye ame council yetuula anti ame council etuula kakati neeyita abaagala expression of interest kati abataddeyo okusaba kwabwe nga baagala ate campaign bali ame council bwetuula bano bakola campaign mu ame council ame council neerunda kaba kakyama era ne box zibeerayo ne electoral commission ebeerayo naye ng'eri wali ebanga summit view waliyo ekikusummit tebayo opposition sibula abantu kama bakulu badde ne Kimbo wabannange abantu abaagala okwogerera emikolo embaga okukyala Kimbo wa mumuwe emirimu enamba yebeera kusooka nimulanga kalanga ebo kiri era naye sebo nze wange ndooza tojja kunsaba sente wanga sebo nkuba ndi mu system yo sebo ndi mu system yo era tugenda kukeera bulungi nnyo tusuleka amakanzu twolekere ekituufu so nolwekyo mumuwa taseera mumuwe emirimu ayogerera bulungi ku mukolo okukyala embaga okwanjula emikolo egyo egy'ekitiibwa mu Buganda gye tumanyi nti gya kitiibwa mumukubire essimu yewe eri awo kituufu mumuyite tajja kuseera buli muntu amutwala nga bwali embeera z'abantu baffe mu Buganda ffenna tetwenkananka kingalo nga muzirazi n'ettaano bw'oba ogirye ku luno olugalo era ajja kutwala nga buli wogira ku luno buli omu ate mulimu ne bannaffe bano abali ebweru w'eggwanga nga tomanya nakikwasaganyizaako ne woba oli bweru wa ggwanga ng'oyagala kujja buzzi ku mukolo oba oyagala kujja buzzi anakunoonyeza ebintu ebigenda okola ku mikolo ebigenda okola ente embuzi enkoko omutwalo gwa taata certificate ya Buganda byonna gwe mukwasaganya ojagenda okutuuka wano nga buli kimu kyaggwadda ng'omukolo gwankya ng'omuga nti ebintu biriwa nga biri ku mmeezi byebyo nno ne kansonsoboga gwe tubali naye musajja ali mu system munda omugendako mpola naye kanso mutuyambi ndi wa movement naye siri wenaale goli wa movement oli wenaale nze nali wa Fronasa kubagambirako kuki tugambireko kuba minister abakuba obudde obugombi nga ffena tuli mujjamu atukutte nebo ne beefuula nti obudde obakutte nze njagala mumbuulire baminisita abo era kyobola bantu baminisita abo abamu batandise okubikka emmotoka zaabwe namba plate yakyo ekyo naye kimenya amateeka tayagala omanye
minisita gundi ate nekiraba abantu afe abalugye tebamanyi nti emmotoka okujjako kati fe aba ziri ennamba enkadde zaali ziyaga naye zino empya tomanya osobola okulaba f n'omanya nti oyo Matiya Kasaija finance naye kati zino ennamba empya abantu baffe tebamanyi just tulabako leka cm n'omanya nti oyo cabinet minister naye nga tomanyi wa ministry eki naye bayisa bubi amakubo bayisa bubi okujjako omusajja omwekayika gwe mmanyi ayeyisa obulungi ku kkubo okwo ye General Ivan Koleta yali omuduumizi wa mujina Koleta abeera mu jaamu n'abakwata paka webata ne mutambula ne mugenda nga talina gwayisiza talina gwawaganyiza nti emmotoka ye eyitewo naye bano abakatemweyisa bubi bannange mweyisa bubi mujja kufuluma system nga ba David Bahati mudduke emisinde ate kati naye bagenda okusuulibwa bangi naawe benyini abeeyisa obubi kati tebamanyi mu kabineti ejjo baba n'abeera batu abagambye oba olina emyaka 6 okudda waggulu ogenda kudda temubeetaga Bahati yatusedde endolwa etaaga bankaaga kukka wansi ali ndolwa kikasimira ali mu nnimiro namulabyeko sekikuba aliwa omulabako mulwadde bamugjayo eyo ne bamuleeta nakasero naye kati sinaba kumanya latest update agambye Geoffrey Rutaya ye embeera egenda eterera Lutamaguzi akyali ku ddagala mani bamuwa empeke ate Ssekikubo ye muyinyo kubanga ate Lwashande akalu kabadde nga kwosagulu kale nga byonna biwedde nayitawo bayinjiniya bakuwe pulani y'eddwaliro ebiremye Ssekikubo mu myaka 25 Lwashande nabikola mu nnaku 2 mwera bulungi nnyo mweraba